Madesima mbadde nze ku mukolo kuyiba. Mbadde ze kumbaga. Mbadde nze kwanjula mbadde ne gomasi maji. Ogaza tuka. Azo tukane no nga waliwo pati. Okay, kale nyize osegera. Omanye kwamaza gomasi kubasa musanvu. Ne bakubira nga bakubya oli omukola afuma omukola. Abakuba tuuse biti ne papa. Nzo kuchukula pati. Mpulira bulungi kubanga wabakolera ebitonga bino bategeeza nti nno oyagalwa twatera bikolera abantu bataaga kitegeeza n'abantu tewali ali bulungi mu karantini eno naddala abayizi tetuli bulungi nnyo naye era tubeerawo wali tunakyakola. Abayimbi ba Uganda beefiiringa nnyo. First of all kyenyinza okugamba nti bagala nnyo kubanga babeegayirira kyekisooka. Basista wange ngambye nti alina be yayita nga n'abamu tugenze ku zaabwe so ne batajja. Okitegedde beefiiringa nnyo kale bo baloba bakitalo nnyo okitegera nate omutojja mu kakaate kintu kyatayagala kubeera kusalawo okugamba nti kanzija oba sijja. Kati oyinza bagamba bubaka ki mu kaseera kano? Sina bubaka bwe mbagamba buli omu abeere bibye. Naffe tebatuyita baba tero tuyita ne batuleke kati naye last year balwe bagamba bayita ne batajja naye ate bo bwe bampitanga wendi ngenda kuba sina mutima ogumunange ngenda ka video akapya so genda ku YouTube channel yange ne bakalabako bakaita kufa kuona.